ki bulungi abitegedde nti wafuna obuzibu bwe buti nabwe buti byate tata tewaliwo obangeri oba byegolo tebategeera kuba tebaba involved mu kino kakati oluvannyuma nga bano bakyapanga connection omutima gunumira okudda ewaffe wasenga nze ne mbabulako nze nenzirayo ewasenga wange wakumalirize bulungi era ntuuka mugamba senga nsaba kunsonyiwa nti nkusonyiye bwali kiro nina akambe wano kove eno ogira naleeta akambe n'ateeka akambe mu kyoto nagamba okusonyiwa kyekino kye nkusonyiyirako ne kakyamuka naye yali mutemu era yagenda mu muliro mutereevu oyo senga wange nangisaamu akambe ne kaggukira sayidi eno era enkovu yange ngenda kwewawonjiraga abakamera ngenda kwewawonzijemu engatta enkovu eyo ogikwate abantu okimanyi olina obulamu nangisaamu akambe ne kaggukira sayidi eno olwo simanyi nyingidde ku myaka emeka oba ntuuse mu 10 awo oba 11 wasenga amalayo emyaka nga 3 ena ndabika nagiweza 11 awo kaakati obulumi obungi nagenda Kiwalazima mu kubula natambula nnyo naye nagenda ntwalibwako emmotoka ze simanyi nagwa e Masaka gye bayita oba batya nange simanyiyo naye waaliwo omukadde yanfuna n'abeera nange tewajjukira kudda ewa Mayambala agenda bugenzi neyongerayo Kiwalazima kati omukadde oyo yanfuna n'abeera nange teyangoba teyakola ki era nanyiga ebbwa lino okutuusa kuwona nga vundu nnyo kuba ebbwa lyange lyatuka okuvaamu kenvu nnyo lyavunda nnyo olw'ensonga tewaali ndowooza alternative kaakati nkwata ekkubo ndi wa mukadde oyo ekyalo Masaka ekyo naye sijjukira kitundu wajja ab'akadongo kamu aba Fred Sebale n'omukyala Nabulya Betty bulijjo ababuuza lwaki Nabulya Betty ye maama wange oyo yenna tukyali kunayo tayayani Nabulya Betty ayima mukenegolese empuuta gy'otaguze kakati bajja nfubutuka muka no gyembeera kati nga we nava okujja wano nti kiringa okuva e Kasubi wano tetulina nsana kati e Kasubi gye nava nga ntambuza ebigere njije ku ndongo n'eriwa kadongo kamu omukadde omugambo siibudde ogenze bivyo sidduse wabula ogenze binu ly'abaana okujja kuddayo obwana buli mu kikaali bamaze okizimba kyali kyakikutiya bukoona omuziki konze nguninda kiwano nenkoona embali nenkoona embali nenkoona embali nenkoona embali budde kanzibe ku mukutu tweyanziza mweyanzege mwena abekumira ku mukutu guno mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mwekumira ku mukutu guno Tronaz Media kwetuli Tronaz nze ntuddewo nga bulijjo mukimanyi nti nze mbaleetera ebyo ebibeera nga abamwe babiyita bisava ovuma n'okunkumuka owaye ebisava nywa akasoda omanyi sibulaba alaba ati kano nkakwasa mikono ebitolo awe nywa tondo saagala kagwemu ngw'ensonga kiki ate nza nti mbulaba ku nnyimbe nga tuli e Masaka oba Namere lwanajja Honorable Namere Honorable Minister Namere ng'anajja kyamuyimbwa yonna tukuŋŋaana ne tuggwayo Masaka eri yonna yonna kaliisizo ne tuggwayo jjukira bw'osemba emabega tofuna
Oyina kuba kumpi. Ne wenyigiriza obeere kumpi. N'ofuna bagaba wano ewasooka eri titutera funa. Kati kookangulidde ku kibuga. Kanyuma nkakekkereza. Oba mwandinkubyeo n'ekifaananyi. Mama oli mu kamera. Ndi mu kamera? Kinatuuka ewaffe kino kye mukutte. N'okusuukawo. Baaba. Bannange nywedde kasoda k'e Kampala. Ne kano ka kiragala. Sitegedde ne munda ka kiragala. Nedda. Munda ka kkala ki? Oba nkayiweko nkakakasi. Ka kiragala. Soda wa kiragala bannange. Ate kino kipya. Soda abeera wa kiragala. Ajja kunzitira wano. Oyo ye Super Black. Nalutaya Latifa mukyala Sserunjogi. Omwanjule. Omwanjule. Akabonero nkafunye. Nandikuwadde kasoda ne muganda. Tekagabika. Ali naku zino balwawo kumpita ku mikolo. N'abantu nga bankyawanya. Abantu tebakyampita ku mikolo. Wakati soda singa simuyinamu mattu. Singa bampita. Balwawo. Ne kasagwa ompisi. Tofaayo. Nze kintwala ku mukolo soda. Tofaayo. Ke mufunye. Ne Honorable Nammere ngeri gyali kati minister sawa yonna ajja kubenga. Ate naku zino Masaka ajjayo nnyo. Oyo ye waffe. Nammere ye waffe. Oba batya? Ye waffe kwe tutava. Ne bwe mutuvuma. Tuli tuti. Wandigenzeeyo nno n'agula tiketi. Naye ekyo yakigudde ati. Wandigenzeeyo n'akola ki? Honorable Nammere muno ekizibu kyakumutuukako saamufuna. Naye nga nze ne mmala mulabako ne mugamba Honorable. Nze Munamasaka. Gwe waffe. Nkusaba ojje ndi mukazi muzannyi wa katemba ndi singo maza mwempererera abaana. Mwami Sserunjogi alazeewo. Munyonnyola era ng'omwaki agamba ye ataweerera batali basingo maza kati oba olina omugamba ndi singo maza nensobola omubulira amazima nti nina mwami Sserunjogi naye abaana bange basomye tulina omwana omu atulemeredde Simeewo atulemeredde atuuse mu senior 5 naye tetukyalina kaki kasente ate ayagala kusoma kuba musawo Honorable Nammere nnyamba bali awo n'agamba nzikiriza mwana muleete ngweddalu ate bw'ogweddalu awo binanyuma kubanga nanze nina ebirooto byange lumu bijja tuukira Honorable Nammere ajja kuweerera Simeewo kano agenda kukalaba maama bw'oba okalabye nze nalota Latifa Super Black Munnamasaka owekyamuyimbwa wali siwala kakati nina omwana wa senior 5 naye munnange wentuusa akasente kabuze kakalubyemu maama ate omwana wange alaga akyalina ebirooto bye nsaba bambi onyambeko atuuke ku kampasa kampasi Makerere ayagala kuba musawo ate dokita ne buli lwakyogerako omutima guntunduga bwetwa kati juzi omwana yansaba gundi bakiyitani kiti bakiyitani bine abaana be basomerako anti yabinyinyonyola mbu ne basala ebikere simanyi ne basala biki nga basoma okimanyi bakiyita kiti Spetako kiti oba Sir Jackson tata nyamba bakiyitani Sir Jackson kiti mwana yansaba ekintu nina nyerewa nti tukebere ku YouTube okikebera nga kyabuwanana simanyi wali yako 15 simanyi wali yako 2 abaana nga basomera ku bintu bya bei naye mbuno ako tekatugasa agenda kasazisako awo kabeera mu makansi obugirita Sajiko kiti ako tobulijjo maika spekitako kiti Honorable Nammere omwana manja Sajiko kiti omwana Simeewo omulabi watwe nazimidira kusaba nsaasire nze ndine Super Black kubanga ye wakunzitira wano bagiyitani Sajiko kiti Sajiko kiti yeyo eyo
yannemerera okugula omwana ayagala kusala bikere bannange munyambe mutuuse omwana wange gyayagala ku university kunze kiganye naye mpalirizaako era nga maama ebyonalebo nammere mbimaze akasooda bambi kankamalemu naye nkamaliramu mu nnaku oba onongulira akalala ononyongera kati kano kankanywe naye akaseke kanywa mpola ffe byemasaka tumanyi bintu byemasaka tumanyi nnyo okukolerawo ekyokola nze soonoona ssente masaka baatugamba tetusuula mmere era tetuyiwa kyayi mbukati awo okola nkuŋŋaanya soda gwe ayamba nze kufuna kyakulya yanoganga obuguju oba ensujju n'asuula mu bikoomi ebyo oba muwogo omunwe naye ng'agusuulamu n'ebikuta oba lumonde naye ng'abisuulamu n'ebikuta kaakati n'ajja nga mu kisagazi n'akola sayini ne mmutuukirira n'andagirira ewali ekikoomi ngenda ntakulewo nfuna emmere kati ne nkwata ekidomola ne ngenda ntakula ne njijjamu omuwogo kyonna kye nsanga yataddemu n'endya omwami Kayongo oyo kyova olaba munoonya kyamakulu okunoonya na okumala ebbanga eritali lya mwezi gumu gutali mwaka mukulu Kayongo owa ogambye Muzinda kyalo Muzinda ensangi yayina nga abaana ng'ayina Mire ng'ayina ne Jennifer oba Jessica ng'ali maaso nga Nateebwa ali maaso gaabwe oba omukyala bamuyitanga Nateebwa nga mulema yalinga maaso gaabwe kati mwami Kayongo oyo ne bwe ndiraba abaana be waakiri ne wemba ne kiro ya sukaali emu gye ndibawa kubanga taata waabwe yambeezaawo emyaka gyonna kati olunaku lumu ebbanga liyise liringa lya myaka nsula nno bweru nina otugumba bwe tuti nga taata wange bamuyita Kivumbi Benikito ava ewa eggolo eno gye banzija ajja ewa ssenga kumbe mbu nali nsoma mbu osoma mu bigambo osoma nze simanyi nze asoma nali simanyi ne mu bigambo osoma naye nga nali nsoma naye nze yali asoma nali simanyi nti nsoma nga taata aleese ebitabo ebiki ko buli kanaku baali babimusaba taata wange muto kubanga nze taata wange yali anzaala yali musajja ndooza munaku atasobola kukola kintu kyonna kaakati taata wange oyo Kivumbi Benikito aleeta ebitabo n'aleeta n'akasikaati sirikeerabira kaali ka kitengi kya green n'akabulawuzi azikulaba mwana we alisse n'ebintu omwana ali ku ssomero kaakati atuuka olwo lwe lunaku lwe nali emmere nga ssenga yagimbegedde yali enzisi ne bamugamba taata oyo ne bamugamba oba nti mbu nalwala sikoseero mbu nali nalwala sikoseero ekyo nakyo bana babannamwe ebintu bwe bityo kaakati taata oyo Kivumbi lwajja era taata wange Kivumbi Benikito nkwebaza kubanga yannondoola waakiri lwali lumu naye yajja kakati senga afumbye agambye omwana yalwala sikoseero twetaaga omujjanjaba taata ampadde akasikati naye teyasula n'ebitabo abireese nze abindetedde nze asoma naye nali simanyi ebiseera ebyo ekitabo kyali kimu kyali kisalibwamu ng'oggyeko ate taata wange omulala yeeyanga nti okumpa 10 akikwata n'akyesanguza ennyuma n'akisuula mu ttooyi nga sentesi bwe ngikuwadde bw'atyo bwe yagimpa obyo nabyo biwanvu oyo naye yali taata wange omuto era kaakati nga ngenda nga taata wange agenda zalinga ssaawa 10 akwate kuba akola ki agenda akasikaati nkyakeepimyemu bannange bakanjuliza ku mubiri yakakwata n'akayuzaayuza konna n'agamba nti wagenza onjogerako naye ng'eggolo gye nali nava gwe bw'owulira nsangi n'owulira n'eggolo eri ku mwalo olaba kumpi ku myaka egyo nakaakati era olaba kumpi kati tewali na ssimu nti gye nnakozesa ddala natwala nti olugambo olulopa ssenga nga bwambonyaabonya senga n'ankwata n'ayuzaayuza akagoye kange n'ankuba bubi nnyo kati amala okunkuba ansindika mu nnimiro kwali kukoola meloni omanyi nze mu kuweeka ebbomba okufuuyira wekansa
naziweka weka dda nga sizisobola nazisobola kati gwe kizibu kyo si kizibu kyange kati okukola meloni nali ngenze okubika meloni nembika nenkoowa nenebakako ng'omuntu eyo muki mu nnimiro ya meloni senga wange gye yansanga agambo namanyira n'alyoka mpita nanzize ewaka nankuba bubi nnyo kati obusungu bumukwata ninga dduka n'abaka ejjambiya n'alyoka njabuluza wano abansi b'enviiri bo bamanyiwo wano woolaba wano yayabuluzaawo naye mukama n'asaasira aleka teyatuuka ku kaki kawompo nga Katonda kyakwagala kati mu kutya ate nali katini nga nsoboleka obudde bwalinga obwagala okuwungeera senga wange nanzikiriza omusayi nga nanzikiriza mu lumonde sennaziikibwako nga ndi mulamu. What are you? So olaba nze saagala kunyigirizibwa na kunyigiriza era bw'olaba nkutamye ngamba nti ontamye. Bwakutwala mu lumonde olwagamba atya sitegeera nze gwe batwala mu lumonde amanyi nfudde naye ndowooza nali nkorapsinze kaakati asima ebikata bya lumonde ansuulamu anziika naye omusaayi gwo gukoze gutya kati enziika yoba awonze naawe kuba bayizi ate be bandaba yadduka kati ndowooza ye bambi mu kugenda ebyo bisigadde simanyi naye abayizi bagamba kireka baali baateze nga bazze kulaba mu kiro ekyo mu kawungeezi olwo buzze bukwata era nze bannange n'embwa tuli tuti ejjebalaga seeri eyasenga embwa z'abayizi embwa enjizi zijja mbwengembwa ey'abayizi abayizi nabo bakuŋŋaana okujja nga ndi muntu ndiko kikuba ku mukono nga badduka basitula batwala ku poliisi ensangi ku poliisi ensangi awo mbu waliwo omukazi oyo naye saamulabako naye oluvannyuma we nawona baamuyitanga Naalongo olwo waliwo ne mwami Mayambala oyo gwenkugamba yayinanga Naalongo ng'oba ayina ne maama obaani abo banyamba nnyo walingawo omukyala Ajati nga waliwo Ajati awo maama jjajja w'abannabuule baani era oyo taata wange Kivumbi ye famire mwe yali yawasa abo banyamba nnyo 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 kubanga omwana waabwe yali afumba eri kati nga byantu babeera nsangi mu tawuni biri bintuukirako muzinda tebamanyi oba okitegedde kaakati poliisi egamba bamutwale mu ddwaliro ntwalibwa mu ddwaliro mu kutwalibwa mu ddwaliro mbeerayo nkubwa mu mawulire olwo bakuba ssebbanga nange agaabukedde poliisi bano abantu abakuleeta tebababuuza wayi kino kitandikiddewa bo baamanya kino tumugye mu kinnya babo naye wa nga babuuza kati nzire engulu oba nadda ngulu oluvannyuma lwa nnaku 3 abasawo be bajjukira naye nga bambuuza bwe nadda engulu nze nagamba abansonyiwe ssenga kati kirabika kye kigambo kye nali nnakomyeko mu korapsinga kati abasawo bambuuza poliisi yaliwo nvaawa biki ngambagamba wasenga wange muzinda nga mbalagirira nga bwe nkulagiridde nga poliisi egendayo okukwata ssenga naye oba poliisi yava dda nga ankireke anti senga baamuta kuba timanze singa nze nali wa poliisi sandi mutadde senga teyasulayo akunyumizaako ndoza poliisi tetandise butandisi aleka yali awugula bantu kuba olaba gwe omusajja gwasula naye mu nnyumba nedda tetandise butandisi si kipya era awo bbala mukwatawo nnyo kuba waava dda awantu awo wakadde sijja kunyonyolawo naye senga awange ku kikolobero kiri teyasula ku poliisi mu ddwaliro ovaayo
kati banzija mu ddwaliro oddayo wasenga ngenda ntandika okubeera ewa mwami oyo Mayambala wano ku kkubo yes mbeera ewa omwami oyo Mayambala naye omwami oyo Mayambala baali baasuzaako ku maama wange yali anzaala nze gwe nali simanyi mu biseera ebyo ddala ddako nga yabeerako mpangisa awo era nga balina idea nga idea eyo eva ku mukyalo ono gwegambye Ssenga Aisa kati ye mugenzi ne Ajati naye mugenzi ne maama Nabuule naye mugenzi kati nga maama wange yababeeramu so bandabiriranga ate nga waliwo ne connection eri nti taata Kivumbi ono yandeetera akagoye eri mukyalo gye gamba mukyala we Naabawanuka Fausta waawa wa maka gano ki bulungi abitegedde nti wafuna obuzibu bwe buti na bwe buti taata tewaaliwo bangeri oba begolo tebaategeera kuba tebaaba involved mu kino kakati oluvannyuma nga bano bakyapanga connection omutima gunnumira okudda ewaffe wasenga nze ne mbabulako nze ne nzirayo ewa Ssenga wange wakumalirize bulungi era ntuuka mugamba Ssenga nsaba kunsonyiwa nti nkusonyiye bwali kiro nina akambe wano kove eno gira naleeta akambe n'ateeka akambe mu kyoto nagamba okusonyiwa kye kino kye nkusonyiyirako ne kakyamuka naye yali mutemu era yagenda mu muliro mu butereevu oyo Ssenga wange nangisaamu akambe ne kaggukira sayidi eno era enkovu yange ngenda kwewayo ngiraga abakamera mwana gwe ngenda kwewayo nzijemu engatta enkovu eyo ogikwate abantu okimanyi alina obulamu nangisaamu akambe ne kaggukira sayidi eno olwo simanyi nyingidde ku myaka emeka oba ntuuse mu 10 awo oba 11 wasenga amalayo emyaka ng'esatu ena ndabika nagiweza 11 awo kaakati obulumi obungi nagenda Kiwalazima mu kubula natambula nnyo naye nagenda ntwalibwako emmotoka ze simanyi nagwe Masaka gye bayita oba batya nange simanyiyo naye waaliwo omukadde yanfuna n'abeera nange tewajjukira kudda ewa Mayambala agenda bugenzi neyongerayo Kiwalazima kati omukadde oyo yanfuna n'abeera nange teyangoba teyakola ki era nanyiga ebbwa lino okutuusa kuwona nga vundu nnyo kuba ebbwa lyange lyatuka okuvaamu kenvu nnyo lyavunda nnyo olw'ensonga tewaali ndowooza alternative kaakati nkwata ekkubo ndi wa mukadde oyo ekyalo Masaka ekyo naye sijjukira kitundu wajja ab'akadongo kamu aba Fred Ssebbale n'omukyala Nabulya Betty bulijjo ababuuza lwaki Nabulya Betty ye maama wange oyo yenna tukyali kunayo tayayaani Nabulya Betty ayima mukenegolese empuuta gy'otaguze kakati bajja nfubutukamuka no gyembeera kati nga we nava okujja wano nti kiringa okuva e Kasubi wano tetulina nsana kati e Kasubi gye nava nga ntambuza ebigere njije ku ndongo eno eriwa kadongo kamu omukadde omugambo siibudde osugenze bivyo sidduse wabula ogenze binu ly'abaana okujja kuddayo obwana buli mu kikaali bamaze okizimba kyali kyakikutiya bukoona omuziki konze nguninda kiwano nenkoona embali budde kanzibe Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory obitegedde nnyo kati aba bagamba
mufulume ekikali jalibu awedde tusolooze obwana bwe nafa batugobamu bajje bakole kibasolooze kati nze neetoloola nzira mabega wa kiveera nga nsitama eyo ekiveera ky'abayimbi emabega backstage gye twandiise oba behind backstage kuba backstage oba munda wadda mabega wadda backstage naye mabega w'ekikutiya okyegedde nga siri mu backstage munda oli wabweru naye oli mabega wa stage wa backstage etunudde eri backstage eri wano kati oli wabweru w'ekiveera omwami Ssebaale yayitawo naye saamanya nti ye Ssebaale abantu baayitawo bangi era kati nabo bwembinyumya bano bo tebabijjukira nabuli eka yasobola bijjukira Sipaaka Ssebabi yaliyo ng'obakuba nanga wate yaliyo naye ndowooza yaliyo kati bonna bagenda baayinanga ebigoye nga biringa bitengi by'Abanigeria nga bimyufu bye baayambala nga abakubi b'ebivuga ba Ssebaale nga nsitama isuulwe nga ngwako nga ntitibana nti empewo kati ndowooza bambi kakati omukyala Nabulya Betty my hero my number one my everything yayina abaana be yayina Pius yayina Pasi yali omuto yayinawo Winnie yayinawo Bablo yali mukozi ng'ayinawo Jimmy ng'ayina Geoffrey oba Jeff naye oyo Jeff yali tabeera awo ng'ayinayo baaba waffe yalinga Busoga nga bamuta Fred Maama Nabulya Betty nga muyimbi nga bw'omulaba baamukyazanga ku mativi nga bw'aba abala abaana nawe akubala talina Nabulya Betty eyayimba Mukene gwa Zaawuuba lunaku lwe yagamba nti siri mwana we yagambanga nina abaana bange bwenna mbatumiddeko omwana wange Latifa nkutumidde nnyo munnanga akaana kange oyo nno yadda ku Fred wa Fred yaka yali mukulu kati ng'agamba nze nzira kwani ku Fred netumira Geoffrey netumira Winnie nga ffenna tumenya teyagabako emmere yewa maama oyo gwe nkugamba nti nno mwento bwe nasanyuka yalinga yakubega nga Babla mukozi ebizingi nakolererwako inkutidde kugamba nga oli omukozi akulabirira nga talabirira nze nga kugamba nga ffenna twakoleranga wamu emirimu sinti nno Winnie takola yakwatanga emmere yewa maama awo teyalinga yagundi mukuŋŋaane tuli naye namukwano nga bagibega ne bagissa ku mmeeza essowaani zaffe zaalina nga buli omu amanye essowaani ye era ng'obikkulaba oti noga eno si yange eno ye yange n'ojjawo emmere yo nga tewaliwo tteeka mbu oyina tuula wano ogenda mu kisenge n'otuula ogenda n'olya emmere yo Nabulya Betty afuna ebimuli bye abakazi bwe batyo yankuliza mu baana be n'atandika okumbuulirira omukazi ebikolebwa omukazi ebyo byonna nga bw'obimanyi jumula Nabulya nampitanga mu kisenge aŋŋambeko kino na kiri Nabulya oba ontegeera kufuna anjigiriza bingi nnyo kaakati nfuna olwo sinnayimba nfuna oba kyali ki ab'ensangi bano balaba maama wange Nantale ddala maama muto ye mukulu wa maama Nantale Fiina bantutte naye bamunyonyola ziri nkadde nze ndi wani wa Nabulya ndi mu mirembe gyange kale bannoonya bannoonya biki ngende wa maama oyo naye yampisa bulungi oyo nayo ndi bikunyumiza nnyo maama wange Nantale Fiina nakaakati yakyali maama buli kinkwatako abuguma ne bwonsongako abuguma anti oyo gye nasooka osulira ku buliri obunene bwe buto nali sifuka emyaka gyange gyonna koobwa obuliri nafukako tali kyerabira nange siri kyerabira
nafuka ku buliri bwa mama wange Nantale Fina ku myaka gyonna nga sifukangako ku buliri oba bambi webwali okusooka okusula ku mufaliso munene obuliri bwali bunene webuti nga buli bw'amasooka amagolole nga mama tuli mu kateni munda nyabo nga TV eri bwendaba yabange nebakanga sindooza siyensaali na kuzuukuka nze nazuukuka nfuse kati nina nja kunyumiza lwe nasooka ofuna uniform nga ngenda ku ssomero bali nange nze nina spectacle moment omanyi spectacle kati Betty Nabulya kati mbere wa mama Nabulya bamusaba ogende wa mama oli ngende wa mama eyo ndi kunyumizaayo byali bitya naye kansuka nywerere nnyo wano mbere wa mama Nabulya lwaki ye musingi gwange mu industry bonna abandabye afuna oluyimba lwa Fred Sebbale lwe bayita Nnyini Kabina olumanyi kozi wamanya nti ze naluyimba Nnyini Kabina ya kakati oba babyogeramu ne Sebbale kati mukene gwazawuba basooka ndoza ne boogeramu omanyi mu luyimba olwo mulimu akawala akagamba mukene gwazawuba akalobooza ako kaali kange kambonyabonya okuyimba mu studio nyabula gwe gwasooka nanti ogendako mu studio kakati asaba Sebbale nyimba oluyimba Nnyini Kabina nendowooza either nze simanyi naye mama ngamba kwata luno oluyimba naye nga bw'oba obiraba birabika byalinga mukoba akaguwaguwa nga naye awulira ayagala nzijeyo mama Sebbale ampa oluyimba nga nnyimba oluyimba mwana muwalage bw'oba Sebbale onjagala kusaba oŋŋamba amazima oluyimba olwo lwe luyimba lwange lwe nasookerako olabye bwe nnyingidde industry ogitandise kati tugenda mu Matendo bandi oba baali bagasse winners ne Matendo tugenda ntuumibwayo erinnya Namugala basperita abo be baali ntuuma Namugala sperito katumwa be bantuuma erinnya mbuze Namugala olw'okuba nalinga kaddugavu nze natuulako mu basi ya Matendo yonna mu lunaku lumu banange nze nkuze enjoogwa sitegedde ototegedde natuula mu basi yonna namba mu lunaku lumu otegeeza era mu kiseera kyekimu anti buli lwe natuulanga nga bagamba waliwo nnyiniwo Namugala si Namugala nze Namugala kati baayagalanga kunsemberera oba Nabulya nga yakandeta n'enfaanana yange yali kati buli kifo mwe natuulanga nasooka nentuula ne bangamba awo akalungi nentuule wala ne bangamba awo amatovu biisi nentuule wala ne bangamba wa Allen Kakoza nentuule wala wa Betty Maso nentuule wala wa Esther nentuule wala ebbasi nenjimalayo eri gyesembera nentuule wala wa Mamina Batale kati nenyimirira awo Kalyango babagabiranga sente mu mabaasa nze nali sinatuuka kufuna musaala nga ndiwo ku maama wange ate era nga mpa ekyokulya bambi n'ekyokunywa ya mu bidongo yebale nnyo ate teyakkirizaako njagale mudongo yenna oba muyimbi oba muzinyi oba muki nti ankozese yankuuma nnyo to the extent osanga singa nina siriimu era ebyo bimuli bya Nabulya Betty nga wakusangira akubuuza lwaki kyonna ekinguddeko kati mu bukazi buno bwendimu tekivudde mu ngalo za Nabulya kyonna kyenyonoonye nkyonoonye nga nze kaakati tudde mu basi y'Amatendo yonna ngimazeeyo awo waliwe watyo briefly nfuuse omuyimbi nfuuka omuyimbi mbeerayo wa maama ebyo bonna weebiri kaakati nfuuka nti omuzannyi w'ebina Uganda olwo njijja okwewandiisa wali omusajja kati yafa abantu olugero lwange lulimu nnyo abafu oba mbamu mbadde liitinge olugero nalwo lunsobedde nange nazanyisa emizimu mingi ku stage kino ekyana kigwe olugero lulimu abafu kaakati kati olwo okyali ewa Betty Nabulya oba oli wa maama okujja okwewandiisa mu bina Uganda ndi wa Betty Nabulya mukwano
mu mikono naye ebyo ebiseera olwo nnina mwami Sserunjogi nkujjukizaamu nti nafuna kati sitole yange yeetaaga mugezi n'agigatta bulungi kuba nzibu yagatta nina mwami Sserunjogi ate nyingidde emyaka ndoza 13 anfunisizza olubuto oliwa ndi wa Nabulya alwegaanye simanya bbula kati nze nazaalira omwana wange omukulu Kasasiro omwana wange omukulu namuzaalira Kasasiro ate nga mwezaalisizza era mama Nabulya agenda okudda nga nina akaana mu ntebe first born namwezaalisa kumakya mama teyangoba mbeerawe waka n'olubuto lwange ayiya kiddako tukoze tutya wakola bubi ngo okyegeera mama Betty Nabulya kati yali oba yagenze kuba bidongo olwo muganda wange Winnie yali akyasoma Winnie yakedde ku ssomero Babula yali akedde twalinga tulina gye tulimira erinnya ndyerabidde waggulu eyo mu Sseguku eyo yagenze kunona mmere mu nnimiro Babula yali omukozi kati ate oba mwannyinaze Jime yaliwa nzuukuka nali naye navudde mu buliri ne baka mu ntebe ndi lubuto nzuukuka mu ntebe nga mpulira obuntu obulinga obugirita mu lubuto nga bunnuma obitegeera kati ngenda mutoyo okufuka ekintu ne kyongera okunnuma nemererwa nzija n'ensitama ku Kasasiro twayitanga Kasasiro genda ku ttooyi kati wenjogera ye maama kati akiraba kati nzija ntuulako wano Kasasiro amaanyi gampedde yadawulira obulumi nze ekisa kyajja nga simanyi tobitegeera myaka gyali ekisa kyajja ne kinsindika nga nekisiriikirira nabavaamu omusaayi ndi mukatete ino kalina kampi ndi Kasasirawo kati nteberezaamu okuba endulu ndowooza ngenza oba ate mu nsonga kati netetenkanya tebandaba ate olwo abantu kumba omwana omutwe guli wano ngunyiga kati okugira nga mpulira ekintu ekinvaamu nze Katonda yansaasira nnyo okuzaala omwana wange era omunaku bannange nnyo kati leensukuma omwana okusukuma omwana simanyi kiddako omwana aliko ekyenda agudde eri wano nfukumuka omusaayi ate aliko ekyenda omwana wange oyo era omwana wange nsaba bannaye wabeeyo ankwatirako omwana wange oyo asome amaleko kuba ayagala kuba dokita naye kinnemye sente sikyalina omwana wange oyo yayita wanene ddala asaana asome Simon asaana asome kakati omwana yagweri nga yeevunise nze nensigala wano tuli Kasasiro wakati wali yategedde enganga ndi wake manju neti wali yategedde ndi wano kati omwana aliko ekyenda neŋŋamba ye nkoze nti empewo yakayitiramu awanti nikyo kalina kyekaba Katonda oyo amanyi omunaku gwe so omwana wange talina kyeyaba kakati neneebuza nkola ekirimu amma mukwano nze nentuulawo natuulawo ndooza obutikitiki nga buubwo oba eddakiika yawera nga simanyi kiddako kati obwongo bunzijira ate yani nze saayita kati obwongo bunzijira nfuna ekicupa kyali awo Kasasiro nga kyayatika neesaleko nze kino oguntu kati nfuna ekicupa nsale kino ekyenda kinveeko kati nsala ekyenda tekikutuka nenkikwata nenkiruma bwentyo bwe nazaala omwana wange olina gguma nenkiruma kati bwenkiruma obwo kitandika ofumu naluma kiwanvu ddala kitandika ofumuuka omusaayi nga mungi ate kiri ekisigadde mu oli agudde wali kino kyensazeeko nga gujja naye nga ate kiri ekigudde wali kyo kifumuuka mungi kigidde nentunuulira ekyenda
kati n'engamba oba kino ekyenda kikole ntya kati kyenava nkwata ekyenda nenkizingirira kumbe Allah asaasidde ensibye omusaayi nakitugga nga nkitugga nkizingirira nenkituuza kuno kuki ku mwana olwo mubase mujjeeyo nensi akateeteeyi kano nenkayuza kati mbansi tukabwe nti nteekemu omwana mu kateeteeyi kenjuzizza oguntu ne gunvamu bwe butu oyo ye mwana ow'okubiri namuzaala abruptly simanyi kakati bya Katonda ensima abantu tebalaba ebikyafu kati nsima kasasiro mbikula kasasiro bwe nti nteekamu ekyo ekintu ky'omwana wange era Allah amuwe amusaasire kubanga simanyi oba nakola kituufu oba si kituufu nga mbikka ekyenda ekyo kuki mu kasasiro nga nsitulawo omwana nga ngenda mu nnyumba kakati nga kino ayali wakulu ategedde tewali ategedde tebannadda nteeka omwana mu ntebe ekyenda kyongera ovaamu omusayi kiri ekimulimu kakati ate nange nvaamu mungi nze nga mulekaawo n'omusayi gwe nga gumuvaamu nze nekwatira akadomola nga negendera nenaabira nva kunaaba nga neyambaza mu ngeri eri gye natendekebwa ng'omukazi nti bw'ogwako ekizibu bwe kiti okola bw'oti nze ekyo kye nakola ekyo kye kyanjigira mu bwongo bino bamutunga simanyi bakola bitya nze ebyo saabitegeerako munange nga neetereza naye ndowooza nkozesa ebintu bitono nga buli ssaawa kati omwana wonna waali wabuna omusayi mu ntebe we mutadde laba Allah asaasira wini babula adda babula ngadda ng'agamba kiki kino omwana agenda kufa nti ng'asigaddeko kikuba mukono ali mudduka mu ddwaliro omwana tumuddusa mu ddwaliro babula ye yamusitula n'amutwala mu ddwaliro bakola ku mwana bamusalako nze kuba bagenda okuntuusa nga akenda kakendedde ate nze nali namulekako kiwanvu ekyenda kyange omusawo akitindo akasalako kakendedde oluvannyuma kenayiga nti kekalira omusawo abikabika omwana mu ssuuka z'eddwaliro babula akomawo nange nno n'abankuba akayiso bankola batya omusawo antankuula antunze mwana ebyo nali sibimanyi oba njulisa oba nedda nga ntunga omusawo yali era naye awo Seguka ate musajja naye erinnya lye saalimanya maama agenda okudda nga nazaala ki mwana nazadde omwana natandika okunyiga natandika okundabirira nga muki ng'omuzadde nakawere bwe nti bwe nazaala omwana wange akola ki eyasooka olwo oli tayagala nakubimanya ebyange okitegedde ayabireeta naye oluvannyuma twali end of the day tuli baki tuli babiri kati mu bufunze obwo bwe bulamu bwange obuli mu sad story kakati njijja okwewandiisa mu film Philip omwana w'abandi aŋŋamba yali muyimbi nga mulabyerabyeko mu bidongo aŋŋamba ajja kutwala muzanyi wa firimu kati Philip oyo mugenzi nzija okuzanya firimu kati we nzija okuzanya firimu bantwala mu Bumala yali oba ngatte nga ya Philipo ne mwami Busuulwa naye tebanzanyisa nabeeramu nnyo nga ndi bize nkola emirimu sizanya lwali olunaku lumu mwami Kabanana najja mwami Kabanana mwanje Steven Kabanana najja eyo gye baali bazzo oba bwali Busego oba bwali Bulenga ndi mu kufumbawo n'agamba naye omwana ono muzanyi baali baleese omusajja Mutebi Faluuku Kabanana n'ayogera n'omwami oyo n'agamba omwana oyo bamuweeyo paati ne bagimpa n'engizannya oba firimu baali bagiyita bugagga oba bugagga bwaki naye wali mirimu bankumira nnyo mirimu kati Kabanana tumala okukazanya ku kapaati atuula asirika waliwo n'omwami Lubowa Yasiini atuula asirika Kabanana kati yayogera ekigambo ng'asagana gw'oli muzannyi gwe lwakuba ensi tennakutegeera naye nze nkuwadde firimu bw'atyo omwami mwanje Steven Kabanana oba yali yagiwandiika dda nampa firimu k'omunaku olwo nali nkola ne ku mirimu ngendeyo ku Mojobba nenjogerera nga MC nga bwe buli mulimu gwe nkwasaganya n'okugenda ne maama n'ennyimba n'entwalayo akabbo ku stage ng'ayimba Mukenegoza Owuba kati Kabanana nampa firimu
effirimu nenzigulira era omwami Mwanje Kabana na Steven abalala beewandiisa okuyingira mu kintu bawaayo ssente saaziwaayo era teyantegerako kibatu nti omalakola bwoti ozanye ne bennasangayo nabo tebakikola abasajja baayo nasanga kuba effirimu erimu Kasirye John Bosco erimu Mwami Magezi Ronald erimu oyo Mwanje Steven Kabanana erimu Nantongo Flo Ntongo Flo amala afuka mukwano gwange oyo naye andera mu ndera ye Ntongo Flo ate yambeze mpaka kati kubanga ng'omuntu nina wentende walirwa abantu olw'okuba ndimwe ojjukira embeera eri gye ggambye nti nze nina okutya bwe nsobya n'okiraga nti nsobezza bwe mba nja kudduka oshegedde kubanga nze nakula nina okutya naye ye Ntonga ngumidde nga nsobya nga nkola kyabeera nange ne maama wange Nabulya so obwo bwe bulamu bwange nenzanya firimu nyinyi mpaka leero oyo no yenna Lutaaya tujja kwongerezaawo omanye bwe nabeera ebweyogerere kyekyabaayo omanye Mwami Sserungi obufumbo bwange ate bwo bwajja butya era omanye ate amaliriza atya nga nnyanjudde kuba bakanyanjula gyo juzi biri guno omwaka oguwedde bagwitaani omwaka oguwedde bagwitaani 225 gwo 225 ebyokusoma awo tumanye ebyali mu mukolo mu kwanjula olyoka omanye senga wange bwe yalinnyibwa omuzimu mu kwanjula kwange n'alinnyibwa omuzimu gwa kitange senga yali nnyini mukolo atembeeta ensonga omuzimu gwa kitange gwamulinnya nga tegusiimye ekkanzu eweereddwa omusika nedda mbw abako tebaaleeta kanzu eyali yeyina okuweebwa omusika negulinya senga ow'ensonga mu bantu ayagala abakube akola atya taata baakuba eŋŋuumi era nga bw'ayambula gomesi za senga ati beerere nkutidde ebyo ndibikunyumiza nabyo biwanvu era lwojja okumanya mu mukolo gwange maama wange bwe yakola akakiiko akake era bw'ogenda okumanya mu mukolo gwange nze mugole ataaweebwa mmere bakuyamba mbuuza lwaki wandifudde era mu mukolo gwange maama wange yatuula n'akakundike ne balya emmere nga naye bankolerako wano nga bali awo ne balya emmere ne bagimalawo maama ddala oyo ye maama ddala bingi nze bye nnina nga byakuyigirako in my life emboozi ya Super Black eyinza obutaggwa leero naye tujja kubagamba weekuumire kuno kutonazi media ojja kuba yonna ogifuna butereevu naye abazadde naddala ebintu ebisinga bwe bityo nakatu kasereke kabagambe muganda wange yanguze muganda wange sister wange kwenzira yajja mu meeting naganja kuleeta enkoko n'enku ati bw'amala yeyama amala gandi nja kuleeta enkoko n'enku n'agireeta enku zaali za mitwalo 3 n'agamba ezo njaziwa meeting yaddako n'agamba nti bamuwe ssente z'enku kati bamala ozimuwa bamuwako emitwalo 25 n'asigala nga abanja 5 mu kubanja 5 omukolo ne gutuuka ng'enku tazireese n'agamba nti enku mujje muzeenonere ne tutumayo abantu zinona n'azibagaano zibawa bwe tutumayo abantu nze ndi mugola yeetika enku ku mukolo gwange nasomba enku ekiro nga nzisomba ozijje wa muganda wange ku mutwe nga nzireeta eno zijje zifumbe ab'Ekatogo bakimanyi mubeere bulungi mweraba situnange nina show ku Bat Valley Theatre mu omuzanyo baguyita The Careless Mother mwami Kasuku gulayo tiketi munguleko tiketi bambi etiketi ya mitwalo 2 emeza ya mitwalo 5 na mmere mugambe waliyo tiketi ya mitwalo 5 honorable na mmere nyamba munnange nsobola ekizibu kyange mwana wange yasaba kali akantu bakayitani
Sajja section ako so no bakaitani sajjiko kiti kekoli yakasaba gwe omwana wange yansaba akasake joko tikiti bambi kamuyambe mu kusoma kwe mujje mu show yange nsobola muwerera atuuke ku university simewo wange abeere doctor esheno omuzannyo gwawandiikibwa nze kenyini Kamakoogera Narutayo Latifa ne gutendekebwa omukyala High and I nga abadde director waffe mulungi nnyo ddala era omuzannyo gukulirwa mwami Abbas Nsamba Abbas guzannyiddwa okugendererwamu okuyigiriza bye munaalaba era Osheno ya mwami Abbas Nsamba obutaala buwe omanyi ku Bat Valley Theatre wabeerayo every Friday mu myezi gyonna paka omwaka lwe guggwawo waliyo ekintu kye bayita Friday nights mu butaala okitegedde ekirala mujje mwogereko ne mukyala ndagire mujje mwogereko ne mwami Abe Mukiibi mujje mwogereko n'abantu ab'enjawulo mubeeko bye mumanya ku ebikwatagana ne theatre okusinga okubeera eyo ne musala ekigambo kino ne musala ekigambo kiri ku bantu ku bakama baffe abo ku lw'omukaaga luno tulinayo Comedy Junction ne ku Sunday era tulina Comedy Junction mujje mubeeyo tiketi ya mitwalo emeka 2 naye mbegayiridde mujje mugule tiketi za KRS Maza nfuneko omwana wange addayo ku ssomero njagala akole senior 6 agenda ku campus abeere doctor naawe bambi omwana wange gula tiketi ngenda gula tiketi ndowooza tuve wano siibula tuve wano neyanzanyo neyanzeege twa Zero Media mannange ebintu by'oluzungu Tronaz si kya luzungu Tronaz kyekyo oba muwala kyekyo kyennyini Tronaz Media kyekyo nnyini kyoyogedde Tronaz Media kati Tronaz Media neyanzanyo neyanzeege aba Tronaz Media naawe taata abeera ku kamera bambi nkweyanziza kubanga oyamba abantu bangi kubanga story yaffe erina beeyigiriza erina beekendeeza erina beesanyusa bina okufuna okuyiga n'okufuna abeebuuza kino nakola kyaki yes waliwo n'abeebuuza kino n'abakikola bambi mukyuseemu akalowoozo k'empago omwana teri mbeera ya lubeerera mazima todduka mu mbeera tewetta kubanga nze singa netta singa temugenda kujja ku Bat Valley kundaba sandirabe ku Mariam Ndagire sandirabe ku Abe Mukiibi sandibaddeko nga bwendi okitegeera era nkulisayo nnyo abaana abasomye mu Okot2 mwebale nnyo mwebalire ddala tweyanza nnyo tweyanzeege musule bulungi tumiddeko abaami bange abalamu bange n'abaana bange